Rape wakwongera okutta abantu lengera kyakoze bindeeba ensi yonna neewuniikirira songa embeera ya Betty Namboze si nnungi. ASIMATUSE okufa bibino mbikuleetedde olutalo wakati wa Keys wa NBS wamu ne ba The Might Family ba comedian mbikuleetedde. Spice Dana, congratulations nkwanirizaako gwe natulaba natuliriza oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like mukora gange ate bubato nabakujikampera tubera proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dua singo nabo ine bizibu ebyenjawulo ajja kubera kulombereddwa asangibwa wakiso. Video mumazo okubanga ate ogiraikinga mukora gwange ntandikiddewo bwenti omukyala Betty Namboze munange mbera esinungi era nga wetwogereraho naku olweggulo yasobodde okubeera nga aseerera bwatyo nava mu kinabiro era nagwa ku terrace kyekyennaku anti yakoseddwa byansuso naye ate munda teyakoseddwa nnyo okusinziira ku alipoota eva mu basawo abagamba nti omukyalo ono ajja kubeera bulungi akawanga tekakoseddwa wabula ASIMATUSE okubeera nga afuna obuvune obw'amaanyi ngatago ngatadde kubali omukyala Rape Precious Remy mukyala Cocktail sanyo jerere anti abantu abamugoberera bo bakufana kulumwa mutwe Lwaki yavudde bwate naberanga ate yekubya ebifaananyi nakoleggulo bwate naberanga abiteeka ku platforms ze na wishinga bawe bindeeba omukwano Obwekitalo nagamba nti amwagaliza omwezi guno omujja wabula omukyalo ono omukyala bindeeba Rape ayongera okukatiriza nti ye kekibeki si wakwawukana na bindeeba nga abantu bwe balowooza era okusinziira ku post gye yataddeyo agamba nti come what may yes wagamba goodbye eri omwami bindeeba wakusigala naye luberera whenever he is oba whenever gyalibeera bwatyo mukyala bindeeba ye bwe yasobodde okubeera nga ate alumya ba in-laws ne bakivaamu. Congratulations Spice Dana Kanyabo wenjogerera nga olunaku olweggulo yasayinize deal n'abakombucha ebeera kombucha si kombucha badde ki so si company ya kombucha Vikiterera omukyala Spice Dana bwatyo yasayinize deal ne muku company za Buganda. Yes, ezino company za Buganda omukyala Spice Dana deal yasobodde okubeera nga ate agwamu abwatyo nayongera okubeera nga yebaza ba fans be abakimakinga bino byatuuka achievements zonna zafuna agamba siye wabula ebera support yammwe ba fans abamuwagira bwatyo nasobola okugwa mu deals ez'amaanyi nasobola okugwa mu deals ensava era naye nayongera okubeera nga ayongera okufumba emiziki egibanyumira ng'amanyi nti at the end ayina kyajja okubeera ng'akola ki ng'afuna okuva mu mmwe yadde ogenze ku shoye oba togenze ku shoye wabula gy'okoma okwagala Spice n'okumusuusuuta naye gy'akoma okufuna deals ez'amaanyi n'abeera nga afuuka ow'ettabu agonga nga tadde ebbali waliwo olutalo olutandise okubeera ng'ate lunyinyiitira ku mikutu emigatta abantu nga luno si lwa mulala lwe lw'omukulu Keys akola ku NBS n'esanyuka TV era ngo nakola lugambo nga ono yasoose nakuba abaami bano bamaiti family era bwe batyo nabo okuba nti tebawena omwana ono sane n'avaayo n'amwambalira kankulekera akatambi kano gwe kennyini obyewulirireko ate then oluvannyuma nja kuba mbakomerawo mu stories zaffe eziddako mugyebale byonna gye mutuusaako engalo bye. They are fast fading rusty comedians that alleged to be politicians. Naye, oyine mmerere medde mu ntamu afune empapula obukubo bamukuba empeta omukyala emyaka 99 era essaawa yonna ayagala byabugagga ono omulala yadibira ku lujja n'ogamba lwaki abavubuka abato munyirira we mutyo mwambala ekyensi ekimanyi naye mukola ki ennaku zino musunga ate wemudde Kenya wemudde kituufu
balugera omwana omubi avumaganya nnyina naye abakozi ba TV zino mukoze kyamaanyi nnyo mu bulamu okuvumaganya mukama wammwe oba babatuma ku mulwanyisa. Ekisooka TV zino bbiri tezirina status nnungi mu ggwanga lya Uganda. Si nti balina amawulire amalungi, si nti balina ebyemizannyo, si nti balina pulogulaamu erina kyeyamba munnayuganda. Ne we basoma amawulire omala genda ku NTV okakasa nti matuufu. Kyokka n'abakozi nammwe ate ne mutambulira ku bantu okubamanyira ng'obumanyizi. Ekisooka pulogulaamu kyabalemerera bakijja ku ssaawa ebbiri abantu abategeera kwe balabira n'abaana ne bakiza ku ssaawa z'abakoowu. Neera mukyagenda mu maaso n'okuvvoola abantu n'okumanyira abantu. Nkusaba kivubuka gwe owe abantu ekitiibwa abeerekereza erinnya lyabwe ne bagenda ku mawanga ne baleka amadiguli gaabwe ne bagenda bakola obwakadaama. Mubawe ebitiibwa. Abo be muvoolavoola bapasita George Okudibaani kaizi tolina lugambo lwogenda kukola mmwe nga we tubalaba n'ekipulogulaamu kyammwe. Temulina abasajja bakoze ŋŋambo bakakalaga bakoze olugambo ne balekawo erinnya lyabwe bali mu mawanga balwanyisa gavumenti mwe gye mutalaba. Bafulavia bakoze olugambo bakazi ne baweebwa ebitiibwa ne bategeka ne showa ne zakkalica ne zijjula abantu balekawo Uganda. Lwaki kivubuka gw'obulwa abali ebirevu obulwe n'amagezi? Lwaki mutambulizanga mwagala obwezi bwammwe bukutukirenga ku bantu? Mukakasa temulina pulogulaamu yonna gye mulinza leeta eyamba munnayuganda oba eyamba talenti ne mutambuliranga ku biifu n'okuvoola abantu. Twawukana ebintu bingi oba njoza ttooyi oba ndina bakadde oba bampasa. Twawukana ebintu bingi kasitamba nga sibikolera Uganda. Twawukana entambula, ensula, ennywa, endya, empunya, ennyambala. Twawukana. Va ku bigoye by'ogenda opangisa ozeeyo ate nabyo ne bitakunyumira nga ne b'obipangisizaako bakuwadde olusinga wenna olinga mugogooti nga tebaagala obalange n'obalanga nti gwe abambazza. Si nti twambala nnyo neffe buli lugoye lutunyumira. Keizi lunaku lumu ogenda manya ekinzunza Kenya to Uganda nga nkozesa nnyonyo olumu ntambuza bige olumu mpita wansi. Ojja kumanya otawona kintu makubwa.